olwaleero nkuletera abantu b'endowooza nti bawagira NRM lwakubanga bati okufa. Bannayuganda bangi mukaali kitegeera nti eri abantu betutwala mbu ba NRM bagiwagira ino. Ayi mwalemu okukitegeera nti bangi bano abandi betubona abawagira NRM bagiwagira lwakubanga bati okufa. Ekyo abantu mukaali kitegeera. So ekyo bwe munaakitegeera nti eri abantu bangi abali mu NRM nga bagiwagira lwakubanga ayenda abeewo tomorrow. Mwidda kukitegeera nti kati bano bye boogera tituyidda kubigiiraku. Let me give you an example. President waife olwaleero abaire Luweero. Eddoboozi lya Luweero ni Alhaji Abdul Nadduli. Butimu abantu be Luweero mwena nga mbeebaza okukalibisa President waife Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nenda okubabuuza ekibuuzo. Imwe abantu be Luweero mulina endowooza nti Alhaji Abdul Nadduli awagira NRM era mu mutima gw'agenda. Kukyatuuka ku mwana we Jakana. Ng'oyo Jakana n'omu ku Bannayuganda abafiire artificial accidents wano mu Uganda. Nze ndeeta artificial accidents. Imwe mulina endowooza buti nti Haji Nadduli awagira NRM mu mutima gwe. Never. Batabalimbanga. Alhaji Abdul Nadduli n'omu ku bantu nze b'endowooza abawagira NRM nga bagiwagira lwa kintu kiti olw'okubanga ayenda obulamu bwe abeewo tomorrow. Nenda okubabuuza really abantu abawano mu Kampala iwe woolingirira Jeno Katumba Wamala ebyamutuukako emabegaawo buli omu akiidde. Baamukuba amasasi. Bayita omwana wazira musango. Iwe olowooza Jeno Katumba Wamala awagira NRM mu mutima gwe wagati n'okwenda kwona. Nze ndina endowooza nti Jeno Edward Katumba Wamala n'omu ku bantu abawagira NRM just because he wants to live for another day. Nga bakitegeera bulungi abantu abo nti niweetantala n'okuba oti mbaviiremu njire mu NUP kiyinza okukuleetera entamu eyiyo okugivuunikira irala. Abantu b'ebusoga nenda okubabuuza, bw'olingirira maama waife alitwala Kadaga bw'afaanana n'ebyo byonna ebimutuuse ku bye mwidini bye mutayidini byayogera n'ibyatayogera, iwe olowooza Rebecca alitwala Kadaga Black Beauty waife ole n'isaawa eno bw'aba mu buliri bwe niyeeringirira engeri embeera gy'afaananamu, iwe olowooza omusoga nti Rebecca alitwala Kadaga oyo mu mutima gwe munda awagira NRM? Batakulimba. Rebecca alitwala Kadaga nze ndina endowooza awagira NRM lwakubanga ayenda abeewo okw'olunaku olwira kwenkyo. Aya amazima mu mutima gwe NRM eziramu ayenda change. Okusinziira ku byatuuka ku Rebecca alitwala Kadaga, omuntu oba musiru ino mu mutima gwo munda maama waife kyatali, she's our pillar. Bati tutamunenya ino olwisi yeena n'abantu abo bendogeireku olw'okutya okunje ino bambi balemererwa okuvaayo olw'okubanga benda babeewo okw'olunaku olwiraku nga bakidi nti ayemerera ati maama waife Rebecca atwala Kadaga n'akoba nti NUP ayinza obutamala anakwisa nga tibamutegulwire waira obutwa bukaali kumukola ki kumuyingula. Nenda okubuuza abantu b'Ekakiri waneye waife mu Wakiso, imwe mulowooza abantu b'Ekakiri nti Gilbert baali baseka Bukenya former vice president awagira NRM mu mutima gwe okusinziira ku byatuuka ku mwana wa Gilbert Bukenya 2017-2016 Lieutenant Bukenya engeri gye yafaamu yeena
ekisuubirizibwa okuba artificial accident iwe olowooza Bukenya Gilbert nibyayogera mu biseera ebyo awagira NRM mu mutima gwe? Nze ndowooza nti be Gilbert Bukenya mu mutima gwe munda tasobola kuwagira NRM olw'ensonga enfa y'omwana we yali ku ebibuuzo bingi ino. Kati n'ekyo basebo ne bannyabo mbibaleetera ebigambo ebyo bibayambe okuba nti mutawuliriza abamu ku bantu abo bendogeireku n'abamu ku beefaanaaniriza batyo nti ole bw'avaayo nti akuba nti ndi NRM buli kyayogera kituufu. No, bangi boogera batyo lwakubanga bambi benda babeewo just the following day aye nga mitima gyabwe benda change. Abantu b'e Luweero, abantu b'e Busoga, abantu wano mu Buganda n'ebitundu ebindi mufeeyo ino okunoonereza ku bantu ng'abo abalina ebiwundu ebitajja kuwona ku mitima. Mutegeere nti bambi abandi mubasaasirenga boogera lwakubanga atya okubona nti bw'anaavaayo okwogera amazima bayinza okumupulaningira artificial accident yabanga munaife abitiraawo. Ninze nwe Maganda Matiya Kyolo tudde tambuza video eno abasoga mutagira ku mama wa Rebecca atwala